Nti okay, togenda kuzimba Pentagon, plan has been called off, then we need our money. Bujingo leka kubuzabuza banna Uganda. If you have called off the Pentagon, oyina okukola ki, oyina okuddiza banna Uganda sent. Coding off the Pentagon, tekitegeeza nti ne sente z'abanna Uganda nazo zitwale. Kasajja gwoli kasi. Nokeera n'ogenda mu church. Nokeera ng'omaze okutta munna Uganda. N'ogenda mu church. Empisa z'Abanyarwanda tuzikooye. Empisa z'abavandume tuzikooye. Empisa z'abavandume tuzikooye. Gashumba oyinza otya okugamba banna Uganda nti ogenda kubatta. Era banna Uganda ne tusirika. Sinziale radio zonna. Waiso mufumbiro yali ku TVM ne bamugamba tagenda kuddayo kulinnyayo. Talina kibi kye yayogera. Naye omusajja amala okukola mu kuziika n'agamba banna Uganda nti agenda kubatta. Ne TV ze Uganda ne zimuwa play. Ensonga za Gashumba ziri wansi ne waggulu. Frank Gashumba yewaddeyo okuwolereza Pastor Bujingo mu buli mbeera. Agamba nti yetagenda kukkiriza abantu boogerera Pastor Bujingo ye asirike busirisi kubanga amanyi bulungi buli ekyaliwo ku ssiini bwe balumba Pastor Bujingo. Naye teweerabira nti Frank Gashumba asula buziga. Pastor Bujingo baali bamuttira ku kkuba eridde ewuwe. Kyewuunyisa nti Frank Gashumba amanyi buli ekigenda mu maaso yakutegeeza nti essimu yamukubirwa jje n'omu ku ssaawa zaali ziweze 5 ez'ekiro ng'obulumbaganyi buno bwakoleddwa ku ssaawa 3 ez'akawungeezi. Naye yamanyi bulungi buli ekyaliwo era amanyi butya Pastor Bujingo bwetuusibwa mu ddwaliro e Mulago, amanyani yamuwa essaati okumukyusa okumugyamu era yalimu omusaayi. Kikwewuunyisa nti ono yeeyamye okuwolereza Pastor Bujingo naye nga ye risaaki gwakoze akulaga nti asingana wa poliisi gwalina kubanga poliisi yatuuse okukkiriza nti obujulizi yo bugibuze n'eteekawo $2,000,000 ku munnayuganda ayina obujulizi obukwata ku byaliwo nga balumbagana Pastor Bujingo. Ne weebuuza nti lwaki Frank Gashumba eyeewaayo eri poliisi n'emu obukadde obwabiri n'agibulira buli ekyaliwo ku ssiini ku lunaku olwo. Bannayuganda bavudde mu mbeera nga beewuunya nti ebintu Gashumba byayogera ye takwatibwako kubanga balowooza nti ali waggulu w'amateeka. Bannayuganda bavuddeyo okwogera ku nsonga z'ezimu bo batandise okubakubira amasimu agabatiisatiisa era bagambye bagenda kukwata buli munnayuganda singa oba olina akatambi ke wakoze oyogera ku nsonga za Pastor Bujingo. Beebuuza nti ye Gashumba y'ani azoogerako n'atakwatibwako. Bannayuganda abalala olunazoogerako ate bo babatwale ng'abalabe. Kikwewuunyisa nti Uganda erimu abaana n'ebyana. Byonna tetumanyi kigendererwa ky'abantu bano naye nga yo poliisi awo weetuuse tulaga nti eremereddwa ogwayo. Otya bannayuganda emundu gyeri wagenda okuteeka posti yo ku peegi yo ani yali akugambye nti giteekeyo? Obuuza otya bannayuganda? Gashumba oli musi. Gashumba oli kasirusiru okawumba tuutu. Twakkiriza Abanyarwanda e Uganda. Tetukkirizangako bavandume. Genda obisabe e Rwanda. Genda e Rwanda obisabe e Rwanda. Era mu Muhoozi project oliyo ng'obeekwekereddemu. Kino njagala message Muhoozi mutuuke kubanga tokolerangako Muhoozi okolera Edric Lwabogo. Okolera Edric Lwabogo. Yeyo voice note gye ngenda okuplayinga another day. Lwengenda okukola live. Kubanga nnina gisalamu emiwaatwa. Tokolerangako Muhoozi project. Oliyo omulimba nga hitman. Mobilizer, wakali mobilizer bya nnyoko. Oyina kawalako nekekwasa ebifaananyi nanga kayina amaalo. Kayina amaalo bekambalako ebimpi nekadda ku ntebe nekekwasa images ez'obwamalaaya. Nolowooza oyina omugunsuli. Oyina ezo zimmese gogota. Oli kasajja kasiruka wumba tuutu nze kankugamba olunaku olwaleero. Live eri anti bagikuttemu obamanyi abava ko kuthreateninga bannayuganda tugenda kubatta. Waitani
Waitani Gashumba. Waitani. Njagala kugamba banna Uganda. Nti Gashumba taberangako. Musoka munende komba playing the voice note. The next live jenjokola. Eyo jengenda kuba wa Bwino ti Gashumba taberangako wa Muhoozi project. Era Muhoozi project aje kwesemu. Nenga mbega wa Edric Rwabogo. Munendeko katone. Kati wetu tuuse. Jonywa amazi jengendo kulinya kati. I swear to my God. Munendeko katone. Kubange no voice note edi very crucial to know kwegendereza. Musoke munendeko katone. Musoke munendeko katone. Something I'm learning now from Balabatu Guriangambie. Jomusajja tachali in charge. Jomusajja tali in charge. That's the Edric Rwabogo agamba Gashumba. Ndio musajja tali in charge. Museveni. Gashumba. Ayogera ne Edric Rwabogo. Nga agamba. Ndio Museveni tali in charge. Voice note jengendo okudabo kuprenga. Nga proof tiba Muhoozi bakozi. Kasajja gwe kavandume. Kasirusu kanyamyege. Kane yambule ne sweta nyabula. Wankati. Tuja agenda social media. Totuto. Social media. Totuto. Tukukoye Gashumba. Nze wachojonya muganda wange. Mwaga kani. Mukana ange nakumanga we wakanga akaba. Ngetumubuza chechikabya. Nagamba nti wali akavubuka ka Gashumba kaleka na mu klasi tetusobola kusoma eyo mu dormitory tetusobola kwebaka buli mu klasi lwe tukola kino nga batu wa punishment nga babagamba olwalero mugenda kusiba mu klasi te mugenda kufuluma genda kulya mmere. Sigenda kuleka kati. Sigenda kuleka. Kanyamulenge gwe. Kamba playing no voice note. Abasinga temugenda bitegera. Nebigenda kutambula mu movie. Nga bigenda bitambula. Mpola. Kubanga kasajja kano. We have to go toe to toe nako. something I'm learning now from Balabatu Guriangambie. Jomusajja tachali in charge. Muli lensi yafe. Abavandume bagitwala. Muli da bavandume bebatwala ensi yafe. Agamba Gashumba. Nti Museveni is not in charge. Gashumba. Agamba. Edric. Rwabogo. Mugambi. Nti Museveni is not in charge of the country. In a voice not inkulu. Omuntu omulala yinza okugamba. What does that help us? Kino kitulaga. Tensi yafe bagiwambi. Kino kitulaga. Nti Gashumba takolera Muhoozi project. Abaliyo buliyo ngambega. Era fe bana Uganda natutisa mbu bagenda kutujja kutota Gashumba tujja kutta. Werega n'olyo muwala wo malaya. Bwayambala bumini alaba abaana bawano bambala mini abaana baffe abato. Ngadde eri e Kampala nga yambala mini ngadda ku ntebe nga yeekubisa ng'alaga obukugunyu akawala akabi akasembayo olw'okuba nti kalina emmwe eminene. Kyokka kaki kikalinako obugulu bukalinga ng'emisomaali. Njagala Gashumba, bring ebifaananyi bya muwala wo nkulage nange ebifaananyi by'omwana wange gojja nakutya. Ojja nakutya. Bekadde eri ne kakubisa ebifaananyi ne keegaala ku ntebe n'olowooza mbuno oyina omwana oli mugunsuli. E Kampala tukumanyirwa Sabafere. Oli Sabafere. Kati Sabafere wali obikola luli nga Bobi Wine tanajja. Kati oli hitman. Gashumba you were hitman. Obusiru obuyaye. Boyagala okuleta ku banna Uganda. Kanziremu mba playing the voice note. Munindeko katono. Kubanga tuyina ojigenda mpola. Munindeko katono. Something I'm learning now from Balabatu Guriangambie. Jomusajja tachali in charge. Jomusajja tali in charge. That's the mistake people make. Mujiwulide. Edric Rwabogo. Gashumba. Ali mu Muhoozi project.
akema Muhoozi project nenga akolera Lwabogo ngenda ku playing a voice note endala Gashumba ng'ogamba nti ne Janet tayagala Muhoozi eyo voice note yagenda kusemba na Mazuina the next live kati njagalo nnumbe mbwagwe kavandume tukiriza tutya bavandume okutulinnyako ne boogerera eri mu kuziika ne boogera edda nze we nakulira nga family nga waina obisana nayo nga teyinza nakukkiriza mu kuziika kaako kalinnya ku muzindaalo ne kwogera ne kakanga bannayuganda mwe bannayuganda abali eyo mu kuziika ne musirika tuno talina buyinza mu Uganda nze nali nninze Bobi Wine agende entebe mu ntebe nali nkapangidde abasajja nga nfunye n'emmotoka ya poliisi nga ngenda kakwata nalina we ngenda okakwatira kateeke mu mmotoka nkagambe kati kubira muwala we essimu kagikube nti shira jangu wano tujangu yingira wano mmotoka nabo tubasibireko nali twali tugenda bavuga nga tetubakubyeko paka Rwanda tubagambe nti eno temuddanga kyekikolobe nali ngenda okukola Gashumba nakukoowa kavubuka gwe nakukoowa ogamba bannayuganda mbwe mundu eyattooli ambate ya sene Gashumba tukumanya otambula ne mundu Gashumba tukumanya oli Ssaabafere Gashumba oli Ssaabafere kati oli wakamundu oli musi wa abantu Gashumba watajjakana na duli watayichuli kubanga yali atekinze space ya social media watayichiri kati olinya ku TV mbu bannayuganda bakubulire mbu bulumbuye mbu ba bloggers bakubulire tukubulire tutya wali olabye ko munnayuganda ng'akwate mundu okujjako mu abavandume wali olabye munnayuganda ng'akwate olina buyinza si Gashumba obuyimira ku TV no ate what is driving me crazy namala okwogera ebintu ebyo ebyokutta bannayuganda ne guyimira ku TV ne baguwa play negumala okulinya ku kazindalo negwogera ba SFC fe tubasasula taxpayers money bannayuganda ne bakuba engalo negujja ku TV negwogera ne baguwa puleguleka ebisaati ebyaguba Gashumba yonza ebisaati totulimba nti ezo esaati za cream omusajja tayambala saati ya cream oli kasajja kali dati mukamwa n'ennyuma kawanka buli kaseera ne tukulabanga mu kasaati agayera agagubye nonsense totanga muno omanyira bannayuganda nti ogenda kubatta tujja kuta we are not going to allow tulabye abanyarwanda n'abalundi nga baze Uganda we are not going to allow abavandume it's clear cut buli ajjayo omuntu nti muvandume wakumalawo I command we take in charge of this country now anti wagambye nti Museveni si afuga yeno voice note gy'ogamba ogamba bannayuganda otugamba ti Museveni si afuga ensi Edric Lwabogo yakugambye lwakubaako kaina we kankote ne sikasalamu Gashumba yabadde agamba nti Edric Lwabogo yamugambye nti the country tebamanye Museveni si afuga that was the say ngenda nakujjayo Gashumba eddoboozi lya Edric Lwabogo ng'akugamba kati awe tugenda okutuuka beera mu Muhoozi project bavandume they have no say in Uganda you have no say in Uganda bavandume as you declare yourself as a bavandume gwana imina katuniro tandika okugamba bannayuganda mbu ogenda kubatta fiwofe ezo behaviors zaite ziriwo twali bali bimamwanyi twali ba business nobody thinks that killing somebody in Uganda is a business it's only abavandume abakunsuli Harega kalika walake kamese gogota omugunsuli ogwambala mu mini obwawa n'obuno bwe tugula siringi emu nadde oli ku TV mwe bannayuganda n'abalaga obukugunyu obutalinamu kalinganga ke bazinyezinye omwaka no sense let us take in charge of our country yes What ambulanga weka I am telling you ngenda bamasas
I am telling you, Gashumba. I am telling you. Kubango yitiride. No yogera nge ebintu abantu ne bakuwa play. No yogera erimu kuzika nti ogenda kutawa na Uganda. No ja TV nezikui omusi w'abantu mwe TV za Uganda. What are you doing? Temwina standards zi TV za Uganda. Ajata na tugama na posting ebintu ku social media ye. Nti Bujingo byamasasa. Ate kata joku sibe mundu kufe. Kasiru gwe kawumba tutu. Yes, abala bali embizi. Yes, abala bakola ebintu ebyo. Na yo ina mental illness. Your head is in a basket. Gashumba watambula ko muzine ensine mu America o chitimanyi chekitegeza. Your head is in a basket or you need to go and check it into Kampiringisa. Go and check it in Kampiringisa, Gashumba. You are sick. Kugamba bagala traitor behaviors into Okuta is normal Uganda. We are not going to allow that. Never playing a voice note. Mujuhulire. The next time I come on live, ngenda ku playing a voice note, nga Gashumba. Agamba nti Edric Rwabogo wa magosinga Muhoozi. Oli Muhoozi ne Janet tamwagala. Ne njagala mu byewulirireko mu ddoboozi lya Gashumba. For now, I'm going to start digging. This is a new chapter I'm going to take on by Vandume. Nonsense. Nonsense. Kasaja Kasiru. Akali date. Waliola bieko. Banange, let us be honest. Waliola bieko msaja nagenda nagule sate ya cream. Zika guba komu gubi. Kasiru kali date. Osati bwa cream bwa jibenabo dugade buchigube. Nikabwambala nikasiba matayi. Kekaine ebiso nebivayo nebibange byagala okutta omuntu straight away. Me police Uganda, what are you doing? You should arrest Gashumba. He was the first to post to make a post. So definitely he knew. Everybody in Uganda didn't know. So he knew. Why would he make a post? He's telling Ugandans, ba MP bankubira, ba nene bankubira, including Nabanje ya Tulimba. In Uganda olabayo ba MP. Gashumba watambula ko muzine ensi. Uganda olabawe ekigambo kye bayita MP. Very few. Not NRM. MPs. Because bonababbi, bonabayai, bonabalimba. They are not member of parliament. They are thieves. Kasiru gwe. Omanyira. Tudanga muno omanyira bana Uganda togenda kubatta. Damo kyogere Gashumba. Watambulya weka ngoli weke sasi nawe lijja kulya. That is our country. Uganda is our country. We are not going to allow you Vandume to take in charge of our country. Abanyarwanda tulaba waje batutusiza and you Vandume. Where do you belong? At least Abanyarwanda tumanyi nti they come from Rwanda. Where do you come from? Mwe? Akasiru akawumba tutu. Nekambale sate ezigubye, nekesibo mukandala, nekelipa ebitayi ebitaja. Wali olabye omusajja nayambala esate ya cream. Let us say the real cream, not ebibyo bi cream ebigobye. Natekake etayi eyo. Ndaba akasiru akayaye. Tochiddanga mu kugamba nti ogenda kutaba na Uganda mbwagwe. Akasiru. No labo oli omusiru simanye Pentagoni. Kakati tujiyimirize. Hey, okay, that's fine. Pentagon tujiyimirize. Naye sente zaffe tuzaagala. As simple as that. Pentagon ito kyagizimbe. Yeah, fine. No problem. Naye sente z'abantu zibaddize. Muleme kutta banna Uganda. Kyobola baba basajja abavandume. N'amala okutta munna Uganda. N'akeera mu church okumanipulatinga banna Uganda. Mwe banna Uganda ne mutuula eyo. Mwali mukitegeddeko nti osobola okudda mu nnyumba yo n'abaana bo naawe n'okola church eyo naawe ne weesabira. Biki by'oyagala omusa kusabire omusi w'abantu. Bujingo omusi w'abantu. Omusajja yayokya Bayibuli. Omusajja yatoobola eddiini yaffe y'Abakatoliki ayagala kukola divorce. Omusajja yakuvuma mukazi w'ekikutuko. Bannayuganda muzuukuke nze munkabya. Richard, wakale Richard kano mukombe nyuma.
Richard Wakalebi, Richard Bio. What's this and I'm teteme? Why we don't see body ya gundi? Body ya Richard Elwa. Tukabira Richard, hey Richard, nangamba Richard, nze pastor, bale abataojwe, nja kuteka wo mubiri. No sense, oli kasajja kasi, bwe wega tanega shumba, tuba tumanyi nti muli basse. Oli kasajja kasi gwe bujingo gwe, akagenda ku shituti, ne kataniko tulaga obukugunyu. Obukugunyu. Akake kasajja ke webakako no chuka bwoti no katunulira konanga kalinganga omulambo ogukaze no tukame kinabiro no naba no gamba nabe negise jena mu abakazi muli obukansu labako akasajja kasiru ne kataba na Uganda ne kakera mu church ne kalimba abantu ne katandika no bagama ne kava mu byo kulimba ate ne katandika no bagama ne sente zamwe ate na zombi callings off obi callings off fine ne sente zaffe tuzagala ebya plan ebyo kuzimba no wale olizimba hexagon triangle square ne ffe sente zaffe bring back our money bana Uganda be batuse asitotuka ku nsonga y'okuzanyira ku bulambu abana Uganda obo balese Franka Gashumba oluvanyuma lw'okuva nalangirira olutalo ku banna Uganda ng'agamba nti bo bavandimwe beetegefu okutta banna Uganda. Banna Uganda bagamba nti bajja bamanyirira mu nsi yaabwe kubanga babamanyidde ebbanga erimala. Bagamba nti bo batta banna Uganda nga teri bakuba ku mukono kyokka bo ate tebakwatibwako nti bafaamu omulambo gumu ne balabira ddala nga balina okwesansa baganga bo banyoleddwa nnyo okusinga banna Uganda be batta enkya n'eggulo. N'olwekyo banna Uganda bagamba nti ekimala kaseera nabo beerwanirire bw'osalawo okutta bannayuganda nga gw'okozesa olw'okuba nti gw'oli munyarwanda n'abanyarwanda kagenda kutandika okubajjuutuka tebagenda kubalekera mirembe mu ggwanga Uganda mwe muyineeyine nga bannayuganda bo bakaaba. Nothing on Uganda. Mwe mubimutaddemu mutubuulira abavandume wakali obuvandume bwa nnyoko tujja kukuba n'omulambo gwa kitaawo wali ekalungu simanyi luddawa ogusengulewo osaaga